Ano omukisenyi olwokuba n'obulumi ba yuti bannange bageto yuti bonna abali mu nsenze enjawulo abali mu America abali luddawa nenge no message egende eri abo abali enkoko ne bakuta ne birabira ffe ba yuti sebo nga ffe tubonabona tuyita mu bintu ebyenjawulo baganda baffe tebasoma osegeera nze navayo ne ŋŋamba asirwanira kibiina kyonna wabula nwaminiranga nze omuntu era ng'era nekyagulanyi mugoberera lwakubanga ali ku ndowooza yagiza bano ba yuti okitegeera ffe ba yuti fe batwala eggwanga ffe ba yuti ffe bannannyini nsi era nga nsaba Mukama Katonda atuwe ekisinga mu bulamu bwe. Breaking news abavubuka ab'omu Gaza abo bagambye tetugenda kubanga tulinda abaana ba National Unity Platform side ziri Kavulo since tumaze dda kubanga babeetolola bo ekisinde bakitandikiddewo ndowooza ka video akatandika mu kalabi mu maaso ogenda kubanga obalaba nga beewera omukulu amanyikiddwa nga His Excellency Museveni owenyininyini nyongera okujjukiza kana ka video kampeleka like amenya kasotambula katukira bonna abanjagadde kumanya kweno information naddala ba foot soldiers abali mu ebweru abali mu nsi za America abali mu nsi za UK make sure ino video ukasharinga ku Facebook ujisharinga ku TikTok wona cause information njiguledo nakolero eri very important awo nyini abavubuka bamu bo batandise okwekalakasa Sami the mighty family kigemibwa kubanga yabatekamu sente kusisira oluvannyuma lwa videos eza tambude unaku ejonga akola kibayita survey abada akola survey mu kibuga nga ategira mbu wano bataddewo abajasi wano tebataddewo wano bataddewo aba LD tebamanyi kuba kibuko bulungi wali bataddewo abajekeje biki abakuba kibuko obubinyo wali bataddewo military police wali bataddewo aba SFC byonna abadde akola survey era yasobola kubanga aleetera abavubuka kigambibwa kubanga bana abavubuka bali well determined era nga bo bavudde ne bakola video nga bagamba nti tebali mabega w'ekibiina kyonna kebere NRM kebere National Unity Platform kebere DP kebere FDC videos zirina mu maaso ogenda kubanga obirabya kana video singenda kubanga njogera munyo nyongera okujjukisa subscribing kubanga wenjogera sawa zino tugenda live mu Kampala awo nyinini ku Parliamentary Avenue awo tubenga basakira mawulire agali latest oba agakavaawo aba agakolachi agakagwa okozi nati kigambibwa kubanga waliyo team yavudde yabekera kasi eri kuva side zeyo ewandegea genda kubanga enyivu nyonyo bagenda baba machinga era nga tebalina kibuko ba tebalina amayinja bakubali kola kibayita peaceful demonstration nalabyeko nabekira omukulu amanyikiddwa nga Semunju naye yasobodde okuvaayo n'agamba kino kankunganya abantu bange fere tugenda ku parliament wabula tugenda ku National Environment Management Authority yenema eyamenya aberubiji bu bagala n'okumenya side z'ekira mantegeeza side zeyo kasokoso kireka kifo binene nnyo laba ku playgira kana ka video laba bavubuka ngawe bali determined goina aina kisobola kuyamba okudata oba ku transportation kintu kyonna number 3074 3759373 wino working boxing kwa WhatsApp abo tukubire ko tugambe muno kadata kako tewabera buzibu tujja kuba tukweyanza wano nyine ku live awo nyine sigenda kubanga ansuka wonjagolabe abono bu video mpendoza mu comment section. Wano tuli ku Garden City zisawa musanvu gwa kiro tudda ku Parliament ekigendererwa mu byonna twagala kumanya makubo ki agaggaddwa makubo ki agagenda tulemesa security eri etya manyi vakola video n'abaana bageto youth abamu ne balowooza mbu ndi Kenya Kenya jenkoledde video nedda nyabo bassebo tuyingidde olunaku olwokubiri kino kyekibuga Kampala okimanye UBC ebeeraawo awo UBC weeri netumala tuwamba UBC ko tulina okwerayiriza kwetulayirira kasa tutuukawo awo tuba tulayira bulayizi yeno Parliament yeno Parliament ono wali okuzimba wano kangu kuyingira just bana Uganda kusala weno si Serena kangu kuyingira Parliament kangu Nasi bana Uganda tulina kunyiga mbonyizi
nanyiga mbunyize ekibuga mwe tuli ku kirawuna 5 teri kwebaka wetu Banange mumpulirize bulungi nze ku busiru bwange bonna bwe nnina olutalo lwange luli lumu lwa Museveni temunziza mu ntalo z'amadiini ezo entalo nazibeeramu n'endaba nga za layisi nnyo sisobola zikola ki kuziddamu omusajja yayimirira n'agamba mwe abatugamba tweddire ye kabaka yeddira ki yessebo alya buli omu nenvaayo ne mugamba munnange kabaka abamulangira era tasobola kulya abawa ngoma tasobola kulya bangoma tasobola bawasaamu baba baganda be oli naavaayo naga todda mu bamanyi toyina buyinza budda mu bamanyi neŋŋamba eyo kanveeyo omusajja n'adda n'agamba nti ow'empologoma ogamba otya nti ow'empologoma ow'emukono akwataganira wano ow'empologoma ow'e Masaka n'omugamba munnanga abantu batambula nze muganda wange asobola okuva wano n'agenda e Masaka n'akola ki n'akolayo ekijja nga ye gye bamuziika tekiziza okitegedde yes oba kitanga asobola okugenda bino bye batambula safaari n'azaala abaana n'abatuuma amannya ag'empologoma kati nze omwana we nyinza okutambula n'endya basisita bange nga simanyi kati ye kyakola abatuuma amannya g'empologoma n'akugaba bw'osanga ow'empologoma tomulya kututangira omusajja n'avaayo n'agamba todda mu bamanyi byoyogera tobimanyi neŋŋamba owaaye nze okudda mu ntalo ezo ezalayisi ezo zo mundeke temunzizaamu nze olutalo lwange nasigaza Museveni gwe tugenda okugugulana naye okudda mu kuwalaŋŋana ne bannange banno batuuka okutunuulira bakuwalane kubanga nze nina mmoto yange nze saagala na mukazi wa ddiini saagala mukazi alina nnyo ddiini mbeeraawo nga neebasa otandike sitaani mulinnyirire nze mu nnyumba yange temuli sitaani mu nnyumba yange temuli sitaani ebyozuukuka otandike kumpogganira sitaani mulinnyirira nze nwanyisa Museveni bw'amala okuvaako eggwanga lyaffe literere enguudo ziterere teri nfuufu teri binnya ntuuze kibebi kyange ku mutto ne famire yange gye nnaaba nnina tutambule obulamu butambule naye ebyo ebyokudda mu kwesitressinga ne bannange awo naviirawo ddala osegedde kati abasiseeyo vidiyo zange enkadde ne muzireeta okulwana entalo zino empya ebyo kati nze sibiriimu abo abasajja bakozesebwa kukola kye bayita diversion ekyo kyoba omanya bwe balabanga Museveni saawa zino alina byayisaawo bingi kati akuba bidiversion muteeke attention yammwe ku ebyo bagenda obyogera nga babimanyi nga bamanyi ekigenda ovaamu ekyo nkikubuulira si basiru tebakulya ebinusu agenda okujja okukola statement